katugambe for example nga muyimbi ki music ayinza obutakula but audience egenda ekula kizibu kati atagatinga kati fe yatuta music atambula na mbeera mu otambulira hafi essaawa zino music oba okyawiza Africa Famaica kukakasa nti singa essaawa zino okera ku makya n'ofumbirwa you'll be forced okuliza David tola kubanga yalina music yalina message ejja mu mbeera gy'otuuse mu kaseera ako waliyo omuntu nga tagenda kukula lwa nsonga nti lifestyle tennakola ki tennakyuka so basically ye yabayimbi tekyuka lwa nsonga nti bali abantu beweesibako nti bano abaana be nava nabo mu buto bibakkiririza mbitandika okukyuka notuka time nga tokyakola makulu kati ki gwe sigala awo twayinanga crash ku Navio kati bato baffe abaana bato sina bato baffe kubanga balaka bamubuse kati mwe problem gye mutamanyi nti ne music bamuwummula kati abaana bakyasobola okucrashinga ku Navio by the way emyaka emirala 10 ne kati bwasukka waba alina wummula nga lwagadi bwe yawummula n'atafa alina fa olutambula mu ba celebrities na comeback seeding